abakuba bakadde bange baali tayalinga ne bankwasa essomero kwe kuyita muganda wange ate muganda wange ono twamanyigana mu Algeria nga tugenda ku nyonyi so omukwano gwaffe gwatandika era twasulanga mu ruumu y'emu tumala ye n'agenda n'afuuka chemical engineer ne mbeera financial audit but over the years we have been in touch era nze ne ku mbaga yange yali best man. So that is how our friendship was. It was after me seeing him era okuva eri mu business angle ye kubanga ebyemirimu bino yali abyagala nnyo ate nga neyambulirako ekirooto ekyokukola kikyeyagamba yali yambulirako ekirooto kye ekyokubeera mu masomero era ng'abadde akitandisa creative arts yali ayagala nnyo okukola essomero erisomesa ebyokuyimba and also he's very vocal about his sports. So that's when I called him my brother, in our business tubadde masomero era tulinaga primaries amalala but this is what we took up. When I took it up nensaba muganda nga ajja nnyambeko ng'ekyamazima omulimu guno gwekyetaaga sente nnyingi nga we mugulaba nga gukyetaaga of course also okuliranga n'amaanyi amalala okulaba nti atugattako amaanyi ge gaali naffe tugattako agaffe netupataninga and that is how he was appointed one of the directors of the school and we are just 2 years in. Okay. Lwaki mu bantu bonna amidisiti biri by'otugambye nti mwali mikwano lwaki mu bantu bonna ogamba opataninga naye okulwaninga essomero eno ye n'ekirala kiki mwamuwadde specifically okitubuulire kifo ki? Ykee Benda buli omu amanyi nti ali talented. It's actually an understatement. Ebintu byonna byakoze emabega tetubibaddeemu so si ffe tuyinza okumufuula obedde yali he's a self-made very accomplished musician and also a very good businessman at it. Yomamanyi ventures zalimu ezampaka records so kati twalowoozezza mbu tutapinge naffe ku maanyi ge n'okulowooza kwe. He has given us so many ideas about running the school nga tulowooza mbu ajja kuli elevating okuva mu Nakawuka school somero lye Nakawuka libeere nga lisobola okuattractinga ku muntu ate ali mu town era yeesobola. So that's the question, lwaki ye mu bukulembeze bwaffe obw'essomero buno tusuubira era twalowoozezza mbu ezo paati ze era ddala zasinga especially the part of the sports, part of the doctrine naye nga it's not just that mu byonna tugenda kubanga all round buli wamu akwatamu nga naffe era naffe bonna bwetukwatamu buli wamu so we have a very good friendship and partnership. Okay, omuntu bw'alaba public figure nga Ykee Benda ayinza okulowooza nti mumuwadde wambasada abeere nga marketing essomero abantu kibannyonnyole oba kibaawulire kyalwa Ykee Benda kigenda bbeera kitya? Tetulabye nnyo bayimbi tebabadde ba brand ambassadors ab'amasomero era bakyabulyaaza amaanyi okulowooza mbu yazze mu eyo angu. Like I said, Ykee Benda is a chemical engineer. Omwami gwe tuli mu kukola naye olwaleero is Wycliffe Tugume era nze gwe nalaba over the years he has evolved into a Ykee Benda of a brand. So Ykee Benda is not a brand ambassador of this school at all. He is a director in this institution. Okay. Yes. He's a director. Aina mu shares. Ezo yajja zibegambira but we are working in the same. He is a director like I am. Okay. Yes. Kakati essomero amanya nina mangi naye olwaleero ojja kumpita jasirinye lyange Tugume Wycliffe oba Wycliffe ekya director tukikugjeko oba ebitiibwa sibikulembeza nze ng'omuntu naye ng'era gwaliyo osobola okugamba nti Mr. oba director oba Ssekabaka oba ow'ekitalo kyosiimye gwe okiteekako ku ngeri gy'okola ki gyondabamu naye nze neeraba nga Tugume Wycliffe olwaleero. Okay. Social media yawuumye nga tulabako ebitrendinga tulaba olinga ali mu ssomero tuwulire oyogera netubanga nga tukwenoonyezeeko tubuulire ddala bye twalabye bituufu wakakiddwa okwogera ebyo oba ddala kituufu? Ebbanga lembaddewo
ekisinga emmanyiko kyemmanyiko mbadde muntu muyimbi kyekisooka ekyokubiri mbadde businessman emyaka emitono mukama gyampadde mu ndongo mbadde nsinze nnyo okuzimba bintu bitali ate muki mu ndongo okubuildinga music label registered kubanga tulina agency eyambi n'abayimbi abansinga emyaka mu industry natubawa business so eyo project ngibaddeko nyo ey'okugezaako okuzimba tugume okitegeera businessman so kino ekyaleero gakyewalayo ku social media ennaku emabega bbiri emboozi kugyongerayo birooto kubyongerayo kwongera gazi ya bintu byetwagala kukola mu nsimu ngaomuvubuka omuto so leero yogera na director ku Golden High School Nsagu village nakawuka kajansi. Okay. Yeah. For starters simba wakati director ambassador abantu bakikyalemyo obagira kuba ambassador bangi nnyo babibawanga babawanya ambassador ya ne bakugamba pushinga kino kiri different kitya era abantu basuubire ki kubamu akafaananyi ng'ogenze ku sagala kubeera kampuni ndala naye kubamu akafaananyi kitongole ky'amaanyi kitali mu byakusoma bambanji tubakoledde kanjogere kwegena kubamu akafaananyi nga sentinary etudde naye wano nekugamba nti Ykee Benda director omutwe ku sentinary olabira ddala nga balinga abazanyira kuki ku bantu era omuntu agenda okwogera ne message engenda oteekayo mu bantu ojagira nga nkugamba nti tulina akantu akapya bwobankinga emisana okola oti neboti onfuna kitagira ddala nti oyo ambassadors kusukuma campaign today njogerera ddala ng'omuntu eyatuula ne muganda wange n'angamba kikyagezaako kukola najjukira kikimwira n'endooto otandika kadde obudde bubaleke bunatuuka fomi netugamba oyitawa mpitira wano nzawo siyitawo nyigamu wano nfuna katujja leeta kino nze ndeete kino tukolewe tutulumbe oyita kale yita teeka omukono wano nawe teeka omukono wano nfuna estage bwevaako kati tuyingidde tutakaki akatali tulina oyingira nga tulina amaani netutandika naki ki ekyatandikawo golden sokolike ekyatandikawo golden kwali kuyamba abantu bakukyalo through muzeyi Senyonga taata wa muganda awumudde twebuuza twakituuva kuki omulamwa ku nnono ez'essomero azibakyazi twagala zimba ekintu ekinene tandikira mu kyalo kyennyini bano bennyini community yennyini bagamba omwana akuzibwa baki omwana akuzibwa kyalo si bwekiri oba n'abazadde naye ekyalo kigamba naye mwana wagundi ebintu byayambala tugenda tukiriza kyalo ffe bwetyo bwetwakola ki bwetwakuzibwa katono mwana Golden High School mwana wa Nsagu mwana we Nakawuka twagala community eno tusooke tugiwe support ze basali ziwalabye ku social media siti tulina sente nti nnyingi zituddaawo sente tuzaagala ate tuzeetaaga bw'oba oyagala kukola ebintu byetukugambyeko ebinene but you cannot build something without having help and without helping abantu abakoze eki ababadde ku kyalo kinene twagala omuzadde waako n'agamba omwana wange yava wano n'afuuka kino lwakubanga Golden High School akubirize banne oyo yagenda osooka okumaketinga essomero kiki omufuulidde omwana we tukuze mu masomero ffe gye tuvudde nga Joweria bwemba nze nafuna 3 mu math oba physics bandowozesa nti ndiki musiru n'emiggo baatukubanga kusebunga ffe bwofuna n'emiggo ofuna system we yali abamu baagifunamu abamu tebaagifunako be bamu ku baana abolaba ku switi bagamba omwana mugezi ensi nekola ki nekoma Katonda n'asaasirayo abamu ali ku myaka 3 neyaluka neyezuula nali mugezi just nali mukooki kyamu kati don't you think ensi gye tulina obeeramu olwaleero ne competition erimu essaawa zino omwana yetaaga n'omutegeera nga akyali muto n'otandika tomumuzzaamu amaanyi n'ofokasinga ku kitone Katonda kyamuwadde manyi kitone tekitegeeza kuyimba bitone byanjawulo abamu bamanyi obuidinga abantu okitegeera abamu bayinza okuba bazambi ba mupiira
nina omwana nze gwe nasoma naye bimu ku byandeeta mu bino ebintu bamuyita Musaasizi Peter ku St. Lawrence Sonde sirabanga mwana mamipiira ng'oyo essaawa eno abuddukanya bizinesi yankoko binnuma lwaki tuli mu global village olwa social media okitegera tuli mu village tuli mu nsi nti social media leero omwana ayimba akayimba wali mu kyalo South Africa Chris Brown najja n'agamba akayimba kawayimbye nkaagala mu introduction y'oluyimba lwange namuwa $1 million. Omwana oyo kati agenda liisa taatawe jjajjaawe ne baganda be omwana omuto w'emyaka 12 okitegera kiyinza okugamba olaba lwaki kintu kikulu nnyo okuzimba essomero nga lyakuzimbira community lwaki oba olina okukiraalaasa omwana agenda okujjwana emizoweri nga abadde afuna 3 mu class ono naye nga nga yakanyuza eddoboozi onfuna naye nga yasambye omupiira so lwaki nyingira ekintu nga kino ndowooza olaba nti feeling zange ziri deep zezimu eza muganda wange so tugamba no we can do something different. Lwaki mu bitundu byonna mwalonze Nsagu oba walowoozezza ku Nsagu eno nakawuka gye wakulira kiki kyekiri special ekyenjawulo ekiri awo ku Nsagu nze nninamu ettaka naye siza ssomero lyange ate muganda wange Ssenyonga ate ye muno mweyakola ki mweyakulira ngaera wagambye essomero teribadde siryajjo libaddewo ebbanga era muzeeyi yakibadde musuka kyate ono kukikwatagana ku kyalo yabadde ku kyalo nze ndiwo ekireka kama omukisa aguleetedde eno munnange mbeeko nekyenzimba mbeeko nekyencontributing ku society. Vision eno gijjawa era ani akuinspiringa? Asookera ddala balinga babiri bw'oba oyogedde ku nze nga Ykee Benda asookera ddala bamuyita Don Jazzy abayimbi bannange simanyi Don Jazzy owe Nigeria. Don Jazzy alina academy yes nga tanaleeta muyimbi wano mu lebo naye akantu ketutanabagamba naye nga byo bitwagala abazadde babirabire eno nga bamaze kuleeta baana nti nga tanaleeta mwana eno mumulaba senga ayirasta bwomulaba katugendeko mu bigambo ayirasta bwomulaba amumalako emyaka 3 nga basomesa musomesa ogenda n'otuuka ku mwana nga ayimba noga naye bannaye mwana ngawakanyi kumbe bamumazeeko essaawa eziwera 13 kumuyigiriza kivulaba abaana bava eno abaana bava mu ghetto najja ku mpaka bayita omwaka gumu n'akola ki because you didn't have enough time to build. It's expensive by the way naye ekituufu ekirimu is that ogenda obeera n'ekintu ekigenda obeerawo forever nti ne bwaba adduse naye ennyimba 3 zomukozeemu busagwa zikumala okuyimirizawo obulamu lwaki otuvuga speed eyo tetunatuuka mbadde nkukubira kafaananyi obadde otugamba Don Jazzy. Don Jazzy example yeeyo big inspiration. Jay-Z yali muyimbi ngamba yali kuba takyafulumya nnyo essaawa eno abasambi b'omupiira bowulira abamaanyi bali under his agency omuyimbi abasambi abamaanyi Vinicius Junior ensi emumanyi nyono waseno Saka Bokayo n'abalala bangi Benzema bali under his agency yamanaging their brand ani ne Beyonce mukyala we ayo muyimbi nengeza okulaga ekifaananyi nti you can build. He owns a sports a baseball company baseball gugumuzanyo tetuguzanya wano naye nga agi owninga ali mu basketball LeBron James their manager, his company is their manager. So kulabira beyond Ykee Benda, how can I be more important? Olowooza lwaki akikoze yafokasinga nnyo ku baddugavu abaana abaddugavu bafuuka abakabi mu mbeera eno gyemmanya abaddugavu gye bayitamu mu bazungu n'afuuka owakabi n'afuna sente nnyingi nnyo ne zimuggwako ng'amaze okusamba omupiira n'eddayo mu bwavu agamba this has to stop. Kati tuli wano olwaleero yagala omwana ave wano eno tetusomesebwa financial literacy enkwata ya ssente mu ssomero omwana ava mu ssomero muno nga ye mugezi yali asinga blood n'afuna omulimu gwa $5,000,000 gweweri n'omusanga nga talina yadde kapiki talina yadde akataka kabuze ate omwana tagendako mu ssomero ali ku kaalo wali eri azimba ekikalina temubamanyi ate yasoma kitegeeza ki tuweereddwa ebintu byanjawulo naye ng'essomero lirina okuba nga litegekera omwana ensi etuuka ku ssomero
kyekyo kitwagala. Okay, bwogedde ku bantu abakumotivating nga tulaba ekitwala ku international level noyogera ku badoni jazze bano abalina bakemuzi ba USTAV bali oyogedde ku balibron abali under Jay-Z wano mu Uganda oba mu Africa no let's specialize mu ggwanga lyaffe tewali muntu gw'ogamba nti akyusizza ekintu kino era mulabirako njagala kufolinga mu steps ze. Uganda anagezeza kutwala eri ekkubo era nga muwanya ekitiibwa mutera nnyo mufudiya kuba nze ndi honest bamuyita mukulu kyazze nanyini swangalabe azimba ekintu abayimbi mubalabye bakyakubira ddala abakyala abo naye ate alina nebyazimbye nga tebiri ku bayimbi naye nga bisobola okuba nga ate bijja kibiina kibijumu akademi temugimanyi kamufudiye yebale kuzimba because zimugamba ne bwaba waali bataliiwo lokali yeye mazima. Okay. Kakati abantu tebatye nti Ykee Benda agenda kendeeza kweki gyaleeterako music kati agenda kubeera nnyo into academics bikyebyo. Ate nze ndowooza bafani bange beesiimye nnyo because bwe tusayiningidde ekintu kya directorship kuno tutandika okukola mbale naakasayininga distribution deal a multi-million distribution deal ne Empire. Besitanoonyeza be banoonyeza kitegeeza balina kyebakoze ki kyebandabye so omwagizi wange yasiibye kuba ate ngenda kuba mulala nnyo ng'okuba omuziki ne ku ssomero zonna kusomero kusijja wano nga muyimbi nze nga tugume ekyenjawulo kyenyinza okugamba lwaki nkireese ekintu mbale njogera ku mwagizi bw'otudde eno it's about creating workable systems. Bw'ova mu kitongole kirina systems nkimanyi Spark ne NTV bali organized si kisuwa kiri mukama wa atudde wali ku ofisi buli lwafuna alabe nti Joeli akola leeta abasobola okukola omulimu ogwo oba supporting ateekeko supervisor system tutumiitinga buli lwakubiri kibye twagamba okukola babikoze wanonyiza okujja emirundi ng'esatu mu wiiki ennaku ezisigala ngenda bankola ki nkooka otegeera naye system with Mr. Senyonga and myself Mr. Senyonga offering more time because the direction yati jalimu bankubadde amaanyi agagenda beera nnyo ati mu normal curriculum tugenda creating a system eyamba creative arts curriculum and sports. We are not here to just create a school team of the school twagala tuve wano tubeereko n'abasambi abaava ku ssomero lino nga bali ku national team nga basambira Arsenal. Ekintu kyenjogerako ensi gye ndi mu Uganda enjulira ekyomupiira ngwagala nnyo saagusamba birungi nnyo naye ngwagala nnyo era njagala kukola buli kyonna Mukama kyasobesa nga nkyali mulamu to contribute. Tukitwale nti Ykee Benda agenda kubeera nnyo mu kututumula bitone by'abaana then mwami Senyonga abeere nnyo kuno curriculum eno eya bulijjo omuzadde kyekyenjawulo kyaba asinzirako ng'aleeta omwana we. Mbadde saagala nnyo tubeeringe ku bantu kuba buli kantu akagenda obeera mu ssomero lino kagenda tulibwako abantu bano ababiri ne board of governors tugambe tukigenda tambula bwekino bwekiti. Essomero lyenjagala oteekeko essira mukwano gwange essomero ligenda balina kyalinga ebitone ligenda balisomeseza ddala kompiitinga ne buli ssomero ery'amaanyi eriri mu ggwanga lino naye bw'ovaawo njagala tubeere mu system ng'omwana bw'ava ewaka Joeli najja wano ng'alina ebizibu bye byewaka nga waliwo kansala gwatulako nayogerako naye ng'amanye ebizibu bye tegenda kudda mu baana banne tebigenda kudda mu basomesa wabula okugjako okulabula nti kagame class teacher oyo omwana bw'omulaba ng'azirika kwata empola alina ekizibu kati ebyo ebintu byesaagala tuggyeko manti golden ayagala kuyamba omwana abeera ku ssomero Joeli ya 75% okusinga ebbanga lyabeerawa n'abazadde be kikulu nnyo n'abeera n'abantu nga bategeera engeri gye bakwatamu omwana ow'emyaka gino n'ow'enkula bweti waliwo abaana nga bakulidde ku kyalo kuno waliwo omwana agenda oveeyo nga mwana wa muloodi naye bonna twagala tusobole nga waliwo genda obeerawo omusiraamu waliwo agenda obeera omukatuliki obakutte otya babeere in harmony together. Lwaki mu bizinesi zonna wabaddewo bizinesi ezigwa mu layini ye eya music mu doketi ye lwaki wagambye nti ssomero specifically kanzire mu ssomero? Ebigwa mu doketi yange eby'endongo mbirimu nayinza nga basawundi abantu nemugenda nemukola emikolo gyamu twali tekimanyi katonda wange nina mu mwaka nina cameras ezikwata music videos nina badirector
era oluyimba olusembyeyo kyekiriwo twakwatibwa director waffe Sakabendera. Tulina agency emanaging abayimbi in their corporate business. Okay. So byensobodde okukola around talent oba omulimu gwenkola ndaba mbi exhaustinze muliro naye kyendabawo ekituli oba ekitone ekituli kyekyokuba nti quality y'abayimbi eringa etakyaweebwa ki maaso. Bw'otunuulira omwana temu oba oyo yennyini irasta nakugambyeko abaana bamuzingaana okuyimba obamanyi tobamalayo naye tebaweebwa ki mukisa. Njagala omunauganda ali eyo omuwagizi waffe tuwagira abaana abamanyi okuyimba. Si nti buli omu alina kujja leka mmaleyo, si nti buli omu agenda kujja ku stage abuuke. Njagala omwana katola Kenneth Mugabe bale batandika okubeera nga bali appreciated. Nti waliwo omwana yayimbye akayima mpitibwa akasajja lwazi agenda kubuuka ku stage ekitegeeza si ndi bwakabi si bubi kubuuka kishobote bino dansolo buli kaseera bumimbi bwakabi no kubanga abuusa abantu nedda si bwe bwakabi. Twagala quality music naye nga noli tumwagala. Kati njagala oli bwajja ababukabuka nange ndi mubuusi lwakuba nentuula olumu nenyimba nkubira kasinga nenkukakanya naye nga nsobola n'okola ebyokubukabuka naye saagala olowozese muntu kyabukabuka muyimbi. So twagala tukuleeta ekintu ng'abantu bajja omwana nakola akayimba kamu twogeddeko nti intaneti yajja enyimba ezisaaze temuziraba nyingi. Yerusalema utawalema njala ayimba ku fooyo avaawo South Africa yala ilondolose intaneti yamufulu w'ekitalo si sente ze simanya manager alina sente no baafokasinga ku kitone. Okay. So oyagala omuyimbi ave buto omwana alina so good okwate omwana ow'obuwala atule ku piano bwati abantu abasinga babayitamu amaaso abayimbi bamanyi temwasoma mwajja buzi era omuntu asinga agamba abamu bagamba nogamba tugenda kukyusa industry eno omulimu gw'okuyimba guweebwe ekitiibwa ng'omulimu omukola ki omulala. Omuyimbi si muyaayi nze oteekako pini oba omukyala okwambala akadresi akampi ayagala kulaga nti wanjawulo kuggwe si nti wampisa mbi abayimbi alina empisa embi no. Okay. It's a job. Alina ofaanana n'omulimu gwakola ki entertainer alina okuba nga akusinza okwambala. So that why agamba no why yankubye akagato. Is there any avenue more babiranga oyamba abayimbi abali ng'oyita mu dine Somero? Yes, because omuyimbi atasomye baziba bajje banasoma ku golden high school abayimbi abamaze okukola amanyi baba bazibu. Okay. Ayinza obutasobola naye bw'aba alina okuba nga alina obuwombeefu obw'omwoyo noga nina kintu okufuna ekyenjawulo kanziremu konsome kuba bangi abazeeyo ne basoma nange ngenda kuddayo nsoma ebirala okwongera ku ki wemba ndi wakubeera administrator waneeyo don't you think neetaaga okusomako course ebintu ebikwatagana ku managing abantu. Ogenda kuddayo some? Ngenda bansoma online. Nze gwolaba okuguke kwegamba mu buweereza because ogenda sigala nga oli kyekimu tosobola kuyamba musomesa avudde mu ssomero ddene nga mumusigule ne mumuleeta wano nzikiriza nkaleeta n'omuleeta wano n'otuuka wano ngaleeta nina system zikola ki zimuwanirira ko ajja gamba wadde akasente kalungi naye something is wrong. So you need to wire yourself olina okuteekako ki more knowledge and wisdom osobola okuba nga osobola okumanaginga abantu. Okay. Shares olinamu meka mu ssomero? Ekyo bwe nkikugamba ate mmanyi n'okutta. Okay. Kuba kyemmanyi ne gyokolera waliyo ba partners. I know. Yes, kiba nti shares mu ziri ku TV wali. Okay. Kati wakyezange zoyagala ziteekeyo ssebo. Nedda. Okay. Music takyali mu ssente wa Benda. Music Somero kati lyeriri amasomero gegazeemu ssente. Music mwali ssente because ne wano sizze nangalonsa. Kozeseza mulimu gwange osobola okujja ne tutuula ne tuwaya kyoleeta ki. So esente mweziri ekyokubiri si kibi okugaziya ki ebyenfuna si kibi naye njagala otegeere nti nayina essomero tetuze wano just kukola bukozi sente twagala contributing gyoweri okimanyi nti ngenda funa olunaku nangirire ojja kubeerawo tuyite mikwano gyaffe abakoze ku sente n'abayimbi akoze ku manyi bajje basasuleko ku baana fiizi kyalo
kyensa Bursaries. Okay. Kati nze nga bye bitaano naye abaana bali mu nabatasoma okumanya enamba bawere miliyoni kisoko kibe kiti ebizibu bye tuyita mu Uganda obimanyi mwana. Okay. So kirina okwevaamu nze naawe n'oyo ali eyo njagala emikwano gye nkoze mu corporate company ebitongole ebyo eby'amaanyi bijje bigambe zingenda kusitula awo ki computers 100. Abaana bamanye internet ojjo giteekawo wano MTN ba Airtel. Like. Bagamba mpaka nti no yasebengerera mpola mpola. Kino kyona asobola okiwanirira. Yasebengerera etya? Kuba to date mpaka nalabye comment nga ka video ku social media abagamba mpaka yasebengerera kati Somero nalisobola. Ani mbozo manyi weva kubanga tonaleta muyimbi mulala. Okay. Sikyo kozi ntandise nina omuyimbi akubye ennyimba anadduka. Sembozi wetandikirawo. Naye ebintu byonna byetaagamu okudamu n'oweteekateeka. For example, deal gye tulina ne Empire ina weereteramu mpaka mu myaka nga giyisiwo 2 oba 3. Banenze siri faala mullo. There is a plan. So kyenjagala kikino nti oyo omusajja oyo gumulaba oyo tugambye ko inspiring Ykee Don Jazzy aleeta omuyimbi nga mazujja mu academy namufuula star bw'avaawo already alina Universal erinze. Universal is an American label. So bwekuba bwati omuyimbi atuuka Uganda n'atuuka South Africa n'atuuka America buli omu n'atuukayo. Kati gweoyagala nkwate miliyoni 10 nzeke muyimbi ng'agenda kutubagana nakubuuka ku stage ne baali eri bokka. Myaka empisaawo oba okategeera? Ndi mukategeera. Njagala investment bebeze ya miliyoni 10 wabeerewo agenda oteekamu miliyoni 15 atunda eri ebbali. Mfe tunaatuukira nga tu-appreciating abayimbi ab'amaloboozi. Batusaayi nga tuli ready. Fe abasazewo ovuga ekkubo ery'okukwata omuyimbi omulungi byaddala muyimbi. Bagamba muno amasomero ddala ba directors ba HMs nga abantu bafumbo era abazadde ba preferringa nnyo abantu abafumbo. Ykee wakirowoozezaako ekyofuna omukyala? Kyokufuna omukyala ekisooka munnange mufumbo era yakugambye nali besimaani we tutandikira awo. Nze director owokubiri sinnaba naye nina omukyala just sinnakola. Abazadde tebatya. Ndi musajja mukulu nina omwana ngala kwongera ku baana bange. Ekyenjawulo kiriwo nti n'omukyala mwamulaba ku social media namuteekayo. Bana brand gyenzimbye yeyogerera siri nnyo omuntu wakavuyo. Togenda kunsanga nti natamiddewa natomeddaani nalwanye naani. Kama mpadde ekisa nti erikubo mbadde ndikuteki bulungi era stage eddako eyo ey'obufumbo nkulu nnyo kuba ate bw'otomera n'ogenda n'omukyamu kyera kikosa emirimu gyokola so kirungi nnyo nempala time yange nayikola decision eyo ngeri based on what I want for the future ng'omusajja. Twogereko ku bursaries ze twawulidde ogamba ku social media z'ogabye ani aziwadde abaana gozi bawadde zo ziri mmeka n'omwana aliyo ng'azeetaaga alina kukola atya? Ebisookebwako kansoke n'ebisale byazo because they are half bursaries half for kakirata mu Uganda ekitundu kya fees tukusaliddeko kino osasuleko kino. Tutandikire ku badde wano this is a mixed day and boarding. Tutandika n'emitwalo 3 abadde oyo aba asasudde full ziri meka 5 ku ezo 15 oba 2 zabadde abagenda sasula 15 ezo tubuli kamere naye bwe tujja ku admission tujja kugamaza ojja osasula ofuna ekyemisana. Buli mwana alina okulya emmere. Saagala mwana w'abandi ajje wano asome emisana nakiro kubanga amanyi ali ku basale bannaye kangume naalya akamere ewaka emmere tujja nnoonya engeri compromising omwana ali wano emmere. Ow'ekisulo senior 1 to senior 4 agenda sasula emitwalo 49 oyo aba ali ku scholarship meaning school fees enamba ziri 9 then wa senior 5 oyo abana natero fuluma akulidde ddala mu bwongo 55 scholarship oba basali enamba kamu 10 tutegeragana. Kati bwe tuvaawo ziri mmeka ziri 5
ani azigabye essomero zizigabye idea ezimbiddwa abadirekita ababiri naye sente teziriwo tezitudde tugala ha omukulu James leeta awo miliyoni 2 leetayo miliyoni 2 bano abaana tubawere no we are believing that the guest ennungi gye tukoze walina omulala ali agamba I want to be part of this njagala contributing kati atolaba ndoza Ykee bakwongera okuyamba kaunti members nyingi ziba tizituukibwako tulina emikwano mingi abakoze ku sente individual nzoga kati Mr. Bebe Kulu sente zalina nzogenda Benda naladde okubasala obunjala sasulya abaana bange 5 kuba Mr. Dikenzo barajivu bonoba emikwano gye nkoze mu corporate gye mbadde nkugamba ekyo tinjagala tubakyaza abantu tugenda funa olunaku tukole official fundraiser for the community of Nsagu. Emikwano gyaffe how can you help us? Abaana bakole batya abagala okubeera tutuukirira admission yanga 13 January 1 tukyalaba tuyinza n'okubaana abazifunye kuba bya ddala kikulu nnyo ne tubeera consistent ku kiki twogera naye ne muba tosobodde kujja wonna mawulire Golden High School egenda ba ne social media ezaayo we are building a modern school ffe gye twasomera mu masomero sijja gogo twalina mu social media yaffe yeeno biki akalulu kajja beerawo wano nga tulonze omwana president bamita batya baliwo ba presidenti minister sima head boy mbadde noonya head prefect bamulonde tuyigiriza abaana nti bwova mu kazannyo kano osobola okugenda mu university n'oyesimbawo bw'ova ku university n'ogenda wa parliament naye nga tunakyayinza omwana nti how do you express yourself to make sure people believe you can you be consistent notabeera nga bapolitician baffe abamu agamba nti ngenda kukola kino natabako kyakola bw'amala oyitawo bwati natadamulinnya ku kyalo ndozalange ekyengeri because this is real life so lwaki omwana tomuyigiriza bintu byagenda kusanga eri let us nurture children to fit into the system that is already there running. Tubuulire nga tunnatera maliriza Ykee Benda agenda beera atya wano ku ssomero ogenda kweyisa otya tugenda laba tugume wikirifu tugenda laba abaana kyebaba basuubira oba abazadde kyebaba basuubira ekiseera ebisinga ogenda laba tugume wikirifu kubanga wano ndiwo nga mukulembeze ebiseera ebisinga ogenda kunsanga nnyo mu orientation meetings n'abasomesa n'abazadde lwaki omuzadde alina okutegeera ki kyazze ofuna mu ssomero lino ki doctrine gye beetwogera culture I believe in this school ngenda kuwa akatono nnyo akatandikibwako omwana ano tagenda yitibwa tuguma ajja kuyitibwa mister ng'oyagala omwana omuyigiriza okuyita omusomesa mister naye nga tegwe tokimuyita that is a mister and a miss bw'anaawasibwa nga afuuka omukyalo omukulu ayitibwa mrs tuguma so akasookebwako kokka nkugambye ekya kansula ffe twabonaabonanga bazadde baffe nga balina bye bayitamu ng'ojja kusoma n'ate n'osigala ng'olina osoma tolina gwosobola binyumiza abaana bajja kukusekerera oba bajja kufuula emboozi okitegeera twagala omwana abeeko wagenda n'afiiringa safe ayogereko n'omuntu waliwo bagenda n'okubba obuntu abamaanyi abedda abazimba dda amasomero gaabwe but it's okay because we're also going to pick ideas ewalala tubulyeko ku visions z'essomero byemuteekateeka nga tumaliza oyikoole n'abazadde sookera ddala nkoola abazadde abagala okubaako n'ekintu ekyenjawulo omwana wo kyaba afuna n'abayimbi nabo balina abaana mikwano gyange egyo tubadde tusuubira be baba basooka na wano baleete abaana baabwe abayimbi bemanyi ng'ogyeko abakulu nga taata wange misaki abamu tebanatuuka mu baana bakola ki bali mu high school temwagala bbalaga tebaagala bbalaga akati bajja kuntuukirira direct okikumenga kyamu bona atuyitanga omwana nga katugambe fiiti musajja ate ali mutooko nga alinayo omwana alina emyaka 17 kisoboka naye nga simumanyi nkuwadde ekizampo asobola okuntana nga Ykee tukwatagane omwana wange akomereko si ekyo kyokka nkulidikeze sogamba kanzije mperera abaana 10 tukoze tutya Ykee so that's what we are looking for obuziza vision we want to ogere mu Luganda twagala okuzimba ssomero erisobola oleeta omwana nga asobola representinga eggwanga lyaffe ng'akopiringa n'omwana ali ayasomera mu America
Okay. So technology is going to be very important. To be technology savvy obanga omanyi technology kikulu nnyo wano eno. So internet kikulu nnyo. Ekyokubiri, confidence eva muki performing at wala singa abayimbi confidence. Mimbi ajana kugamba temuna kye muŋŋamba wano. Ojjukira taata wange Bobby Wine bwe yayogeranga edda. Kati ate mmwe temuna kye muŋŋamba. Ono ndi mubi. N'abeerayo omwana ali mu ghetto naye n'atandika okwogera nga bwe yayogera. Olowooza lwaki? Inspiration. Okay. So we want omwana ave muneno nga yekkiririzaamu si malala wabula kwekkiririzaamu nti mu kino nsomeseddwa emyaka 3 4 5 nkikola ki? I am the best. Confidence is very important. Ekyokusatu, empisa. Empisa. Abaana bato lwakubanga oli muyimbi oyimba nnyo mu ssomero lyaffe ku Golden togenda ate kutandika kulinnya abantu mu kamwa. Nze nsinga Beyonce, nsinga Ykee okuyimba. No. There are stages to what you want to become. Okay. So discipline engendo obeerawo, teri kutoloka, teri bidongo bitategekeddwa ssomero, teri biki bingi nnyo bigenda okukomebwako naye obwa Katonda. Respect to God. Lino ssomero likolagana na buli ddiini. Okitegeera. Twagala creating a space abasiraamu bane bakuŋŋaanira ne baweebwa ekitiibwa. Mu ddiini maama gye yamukulizamu bakitaawe. Omulokole n'aweebwa ekitiibwa mu ddiini gye yakulizibwamu n'Abakatoliki n'Abaprotestanti n'abatakyagala. Naye nze nja kutuuza mu counseling kugambe kirungi nnyo n'obaako ne woogwa kuba future gy'ogendamu Katonda aba tagirimu ejja kuba nzibu. Gye bali abatalina gye bagwa. Nga ne muzadde wamugamba muganda wange atheists be babayita. Anze nja kugamba kyendobooza. Kati gwe alowooza nti omwana talina mu kuba nanzikiriziganya kiroko osologaana omuleetawo. Naye nze njamu advisinga alina enzikiriziganya eya Katonda. Kati gwe atasazeewo muleeta kanjogere n'oli ayagala oleeta ewali ki eddiini webalemu ennyabo. Olina akatalekeka? Akatalekeka keka fundraiser. Tugenda date tetunagisalawo naye tugenda bakowoola n'abantu baffe ku kyalo kuno bagenda beera ba chairman, poliisi n'abantu ababulijjo abazadde bajja beera wano. Omukolo ogenda bagwa amaanyi tukowoole n'emikwano gyaffe egyo egy'ekitalo gijje tukontributinga abayimbi n'abayimbi era bonna ngenda bakowoola mikwano zange bajje babeeko ne kye batukola ki kye batuyambako tutuuze waneno on the day when school is opening, when omwana ali ku kyalo kino okumalayo eri byalo bingi nyinza obutabimenya naye nga tusobola okutuuza bayise basaliza abantu 5 Golden bwe gaba 5 tusobola okufuna 5 okuva mu eyo fundraiser. Abaana 1000 bawera nti twali tukoze mulimu mulungi nnyo ku kyalo kino. So Ykee akatale ko mukwano. Tweyanza. Kale.